nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba iza ne mwemba siri wakugamba mulinde kagenze wali mu Stensen guloba butto nasangawo nenkusangawo nga akusanyukidde akutegekedde buli kimu kati ovotya mu bbanga n'ogamba omuntu gwolaba n'omutima omulungi ndi ate yafuna dde omutima ogw'abalogo abantu ababeera abalogo baba n'emitima emibi ekyo temuddangamu okukyogerera we mubanga mwogera ku maama wange nze maama wange nange tusse ekintu kimu bwaba mulogo kitegeeza nange mbandi mulogo kati ate tonfunye bubi onfunye bubi sigambe nti maama wo yamuloze nkugambye maama wo ayagala sigambye nti nno yamuloze era bw'aba ayagala kitegeeza buli gy'alina gy'aloga ontegedde ebyo ebibuuzo toddangamu nze kunkubira simu nga by'oŋŋamba wandingambye wenvudde ebweru nzize nina bizinesi njagala kugula ttaka tutandika onoonya ettaka ebyomukwano biba byaggwawo ne tumanya ng'ebyo byaggwawo si kutandika kukola ŋŋambo wazze ng'olina ekigendererwa kitegeera era bwe wali ogenda ebweru wagenda omanyi wenfuna ssente ngenda kukomawo nkole kino ekintu si kukomawo kola lugambo toyomba nkiddamu tokkirizibwa kubeera ng'oyogera ku maama wange nga bw'ali omulogo watandika ddi okulaba nga maama wange mulogo shadia njagala tutegeere ekintu kinene obukirwa kikyenyo kikyayina Evans njagala ompulirize njagala leero obeeremu amagezi ompulirize Nola si mugandawo n'okuvuma ovuma kati maama kubanga ssente olina anti enjogera ky'amakulu kirimu ensonga oli musayi gwa muntu nkugamba ekintu ky'amakulu njagala tutaase tubeeko gwe tutaasa either maama wo oba mukwano gwaffe Bukirwa njagala ekintu kino tukyogereko ng'abantu abakulu naye ate gwe nkugamba oyomba buyombi Shadia Bukirwa kigwoyogerako Bukirwa no kaziniwo mama wange ompulira yakuziza Bukirwa okuva nga bujje kati yalema okumutta nga muto ate saawe no walabye okumutta gwolaba ekyo kikola amakulu nange Evans njagala kino ekintu kikwata empola tutaase Bukirwa ne maama wo tukole ki onyumira ne bagamba nti maama wo yattamu omwana wa muganda wo yandibadde agamba nti ngenda fumbirwa musajja ki ngenda kukuzaala baana ki ngenda kutwala baana ki ensonga lwaki nkigambye oli Bukirwa yafuuka wa luganda lwaffe era tulina omulwanirira kyogamba tukinyumirwa nga twaba Bukirwa abonaabona omuntu gwe twagenda naye ebweru gw'omanyi ennaku y'ekiyumba omanye mbonaabona gye tubonaabona nga tuli mu kiyumba kakati ennaku nyinza okuba sigimanyi naye omutima gwa maama wange ngumanyi nti mutima si gwa balogo ye muntu gwe manyi akeera n'asaba ye muntu gwe manyi atalumizaako muntu ku nkuza gy'atukuzizaamu ensonga eyo tensanyudde era mukyo njagala mugikyuseemu mufune engeri gye mugikyusaamu gwe kibaba omanya n'olabye nayaze n'abiŋŋamba naŋŋamba maama wo ne taatawo bateesa kuloga Bukirwa lwa nsonga ya ssente zali ng'abasindikira kati gwe oba obitegedde oba tobitegedde oba obitutte oba oyogera ne maama wo kiri gy'oli nze kasita mbigambye era mbimanyi okitegeera babiŋŋambye kati gwe genda oyogere ne maama wo oba oyogera ne taatawo mukimanye nti naffe tubimanyiiko kubanga kyonna ekinaabeerawo manya twabitegedde tubitegedde beera bulungi tambula ogende nze sitoddangamu kunyumiza bibuuzo ebyo ebitalina kye binzimba okitegeera toddangamu kunyumiza oyo kasasiro maama wange mumanya nkuziza nga tulina n'eddiini tambula ogende gweokulaba Edi gwe mmanyi Edi oyina esaati 2 oba 3 asibo naguzeeyo endala kati ziwera nga 5 okuva lwatandika otegeera okukwata ku ssente wakagula esaati 5 mu bulamu bwo endala zandekawo nazo gye ziriwo ate bwembala ze naakagula okuva lwe nategeera nnyingi gyazandekawo ezintuuka ziri 5 wali ofunye ku budde n'ogendako ne mwepima ne desire kiro zaalina yaŋŋamba alina 98 gw'olimu 38 waliwo we nalwala awo emabega we nalwala ne zikendeeramu kati ninanga 28 gw'olaba ebipimo ebyo bikwatagana desire olaba kwegamba ali mu range eyo ey'abawala buyinza okukwana kati kyogana tukwana kiro Edi mbadde nkyakunnyonnyola desire oyo gw'olaba yasembayo ewaka ye mwana omuto desire era sitiboni wammwe
last born adda kunze. Ekitegeeza kati ku mukwano gwe mbadde muwannyongeremu manyi abagalanda babaagala bulala. Omugalanda aba yeetaaga keya abazadde be baba bamumanyiiza ye buli kimu akifunira mu budde kati yeetaaga kulumya sigenda mulumya kentegedde nti ye mugalanda weewammwe ate ndi serious Lubowa. Kati kola booti. Bw'obanga oyina nekyobadde opulaninga omukolera kisazeemu nti omumperedde bwerere n'ebyokukyala biveewo. Ekirala badde nkusaba omwerabire omuveeko toddamu nagendawo kwegamba mwerabirire ddala Desire omuveeko tusigaze omukwano gwange nze naawe abeewaffe baveeko. Lubowa okitegedde Lubowa tolina kyogenda kuŋŋamba Edi nze nkubulidde kitegedde Lubowa mpulira ono mukwano gwo Edi yenze Edi gwe Lubowa abaawamu kakati si gwe olina okuba nga onnemesa ku ddiiru ze nkuteeredde ku mukeeka Lubowa. nyinza okulemesa gwe ŋŋamba nti nno waliwo akakazi genda okanfunire si mwannyinaze ne kyoga katina tuleke wakandaba n'abawala bameka ebbanga lyomaze nange Lubowa siri mwenzi. Lubowa kyemmanyi naawe muganda wo wandimwagaliza omuvubuka nga nze. Lubowa okimanyi ndi muyimbi. Kale Lubowa ngenda kuba hiiti wano nfune ssente. kiri bwe kiti omwagala nnyo Desire Nnyo. laavu egula olugoye Laavu. Ndi mukozi okimanyi nnyimba zange nziwandiika ate buli awulira mu nnyimba zange agamba za kabi. osula mu nnyimba kwegamba oteekawo ennyimba n'oteekamu n'obuliri ne weebakamu. Nawereka kungerega nnyo. Ennyimba basobola ozisulamu. Ennyimba ze zikola wensula mu future. Zigenda kugenda kufunamu ssente zimbe ennyumba Desire mulabiriremu tujooge good life tubeere nga radio ne Wizo nga Bobi Wine tuzimbe kalina nga Kamiliyoni nga Bebe Cool. Ebyo omugamba abye mmanyi mbirina mu vision zange ekirooto kyange ekya future vision. kale kankubulira ekintu kimu Edi wadde tokimanyi ndowooza. Desire si size yo endabika entunula endi atogenda musobola okitegedde. Desire yeetaaga abantu nga ekitono nnyo ng'akola mu gavumenti. Kati gwe musajja wattu n'ogenda oyoola kasasiro nga gavumenti yekusasula tokisuubira. N'ogenda okukola kanayikondo ke batadde ku kyalo nga gavumenti yekataddewo tokisuubira. Ssente ezo zigenda olabirira omukazi oyo ogenda zijjawa. Kiri bwe kiti katunuulira muko wange ono omulala mugolaba muli mu status yemu Ani Viani. Kati Lubowa ebigambo by'ongambye binyiga ku mutima ate tekinyuma nnyo bigambo ebyo kuva mu muntu gw'omanyi nti abadde kyaliiwo. naye gwe mwana gwe Pola omanyi leero nasinkanye Evans. Tosaana kukkiriza byabaddeyo. Ate kiki? Oli omwana bannange. Gwe omuyise ye yakuyise. Namukubidde nga njaga togere ku nsonga za Bukirwa. Naye tosaana kukkiriza bye yanzizeemu. Kozi Evans muganda wani? Muganda wa Nola? Muganda wa Nola. Oli yali boyfriend wange nga tetunaba kugenda bweru. Bannange yakambuwadde. We namugambye ku kya mami w'okulogaani. Ninda ko yakambuwadde. Yakambuwadde. Tosaana kikkiriza. Oyo gayi mwete mweyagala. Twali tweyagala naye nga womanyi nagenda mbwe kyamunyiiza ekyasinga omunyiiza nagenda nga simusiibudde. Kakyoga wakuleta kulazi tolabye yadde kasanyuke. So sinasanyukamu awo katini naye nga womanyi nayogera naye n'atuuka ekira nambulokinga mbwe yanyiiga nnyo. Omanyi kyaŋŋambye atuse n'okuŋŋamba kino yafuna dde omukazi. Nga yakikugamba? Aŋŋambye yafuna dde omukazi. Kati ogwe n'omugamba oti? Neera nga naawe omanyi. Nange naawe neegumiza ne mugambirawo nange nina omusajja era mbadde simwetaaga. Tosemba nakyo. Kyokoze kirungi. Ekyo kyobadde olina okukola. Omanyi abasajja bwe mulaga nti gwe asinga omwagala bamanyiira.
Era nange simulaze. Mugulaze nti nange na moving on nafuna dagayo mulala. Naye nashitwala bwatyo. Naye nga kyomulaze kye kibadde ekituufu. Ne naawe kimanyi mbadde nina kukkakana. Kuba gayi wange nali mwagala. Nkimanya. Agenze nampa haga. Kuganze nane mbulya mu kifuba kye nempulira nga okwekaza kubaawo. Mwana wange oyonooneka ne haga. Si kuonooneka naye omanyi nali mwagala. Nali nyina feelings ze. I know. Ne tusobola kukkiriza kyavuddeyo. Kubyennaze okwogera. Ebyabukirwa. Maama. Omusajja yayombye. Ate ng'ayombera ki? Badde manya akageri kaali ke mwali mweyagalako agenda tuyambako tulebe nga tuyamba omwana. Yandaze nti tabirinamu. Yagadde kyaliwo. Sabyagadde nnyo era nange. Ondaze nti nze siina future mu bulamu. Muganda wange nze nina ennyimba zange, nina ekirooto ngenda kubeerawo nkube hit. Mbeerenga ba John Black. Kati bw'otandika ebyokunzalawa. Sikuzalaye gongaye bugambi wesonyiwe mwannyinaze agenda funa abasajja abamujyamu sigwe Edi kubanga gwe asoose n'okwekuba omupiira oyina essaati 5 omusajja nga gwe ogenda okwane mwannyinaze naye nga za bbeeyi buli emu ya mutwalo biki byonyumya kati gwe singa tufuna wano ekizibu tutandika okwesonda Dafini omuka tuwaddeyo mmeka atuwaddeyo $5,000,000 Desire omuka tuwaddeyo mmeka gwoba ogenda tuwa sente so buli muntu wa mugaso olaba wenzija nenja senku olaba wensomba amazzi Viani asobola osomba amazzi ku mukolo ewammwe olaba wennongoosa obutebe obwe bateeka mu tenti Viani abisobola buli omu wa mugaso kati Viani bw'ateekawo sente ne zibaako bye zikola nze mba nkima mazzi mba nja sanku ate sebo manyi ne catering nsobola okuyambako abafumba omanyi bagamba omuko omwavu ayasanku ku buko ezo tetuzaagala waffe eyo ngombo njiwalana saagala nagitegeera era ogireeta wano omaze kunkaka nnyo kati gwe Edi oyingira otya ewaffe Edi nawe wetunulemu ddala sooka otunuulire ewammwe waliyo kaki oyagala tundira jjajjaawo mu nnyumba oba bulijjo tonjagaliza nkwagaliza naye ewaffe tosobolayo kola ekintu kimu kola sente buli kimu kikugondere bwe nfuna sente ewamu onanzikirizaayo kubanga nze kunjagala gye njagala Desire ndi mwetegefu ogenda okubeera hard worker mbeere mukozi nnyo nsobole omufuna so kati oyagala male ngende nnoonye sente igwe mu birooto byo bw'oba oloota okufuna sente bikuwa bbanga ki bikulaga ogenda zifuna mu bbanga ki kisinziira bwe nazifuna mu kuyimba bwe nkuba hiti mu mwaka gumbanga gawo era nga mu bbanga eryo njagala ombuulire nti Desire ajja kubeera awo yetakula obudde tebumugendako ate mbu naye talina birooto kati tuleke twezimbe mpola bye biki mwezimbe mulina bbubi ani gonyumiza okwezimba abasajja gye bali eri abezimbazimba dda nga baagala abakyala abalungi nga Desire kati gwe lubowa osazeewo twawukane sigenda kwawukana naawe naye yawukana ne muganda wange mwannyinaze muviireko ddala kitegedde lubowa ebigambo by'oyogedde byakamanyiro mbadde nina oyomba naye ku kitiibwa kyenkuwa kankuviire buviizi era olina okimpa kati twenkana nze wali ondabyeko ewammwe ogaa lwaki sikwanayo nina kiraasi gyenkwana so famire yange gireke naye egende mu kiraasi yaayo naawe genda mu kiraasi zo waliwo abakyala abasiika chips ku nguudo genda ddala bw'ontunuulidde nze ndi muyimbi wa R&B sebo nyimba R&B style yava bweru nkoppa bazungu ogenza okulaba nga nnakwana abasiisi ba ale kati awo olina ku muntu mukyamu oli Desire wa dancehall goyimba biki ekitegeeza nkyuse nyimba dancehall tojja bisobola nga Peter Miles tobisobola nti sebo ndi versatile kyenjagala oyimba kyenyi ne hip hop musobola kyenjagala oyimba kyenyimba okulabudde muzeeyi tojja gamba mbu nate nakoze ekintu nakoze eki nze oli kati muganda wange ate erudda muwala wange nga bwe nkunnyonnyodde nkole sente zikola ojja funa naye ono tajja kukulinda ono ye siwo ono kitwale nti siwo omuggaanye
mugobyeko lubowa bwote bombisiza saagala mmanya kyenvugayo kyekyo. Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowo okudaga kati bwe siikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowo okudaga bacunya Kadaama ne bavuma ne bakuba Kadaama musala baguma